ndi tuvigwewo amma tugende mugole tubbi nabivaako kati naawe nanga ndongo antira wasolemeseyo e concert siri mugole ndeka naawe mpozi mugole wa concert ogamba bino ebyammwe ebyambu nno simanyi obwedda bambuuza kimu omusajja taakuyiwe omeme nemyasa tatala ndi ku concert katono kuba mbadde ntegeeza mugole wa concert 10 years then n'oyogera ekyo gwobireese lwaki tatalatala tobiriiko ndi ku concert obudde buno nandibadde mbiriko naye kati ate concert ebiri mu maaso byebiddeko then Renasembo bba naawe wali ku front page waŋŋamba taata essaawa yonna omukolo omwaka guno kyekyali ku mimwa kw'olwo nze ekimba ku mimwa kyenfulumya bw'ojja n'osanga nga mikolo gyakwanjula gye gindiko nga gawula omukaaga luno nnoonyaako twanjule bw'ojja n'osanga nga nkugambe kinno njogera nno bingi ebitulo ebiringa bina naye kati kino kiri serious nina konsati ndi mugole so abantu bakwegendereze ndi serious ndi mugole nga 28 November ndi ku Serena 10 years of Mary Butter then giri emikolo gya muntu bwakula salute yes madowado inshallah kati okkiriza obeere madowado wafana nawe nedda byaddala kati ze mpulira ndongo naawe togendayo eyo mu byemikolo kimanyi buli kirungi mwagala mbeere nakyo naye mugire nina kufuna kimu kimu kati okyali muto mujagala kuba okyali muto nnyo nkyali naawe I'm still young emeka pozi emyaka gyange togimanyi mpeereza abantu seeweereza bagamba emyaka gyeyoleka ku bwenyi tondaba myaka can't you guess nogamba kino kiwezezza oba 28 oba 27 like can't you see it 21 no like nkwate ekyakula 27 like ku 27 ne 28 like choose 28 thank you so much obadde ojjirira naye lwakuba naatera butezi okuweza 27 kiki gwanzala osazeeko emi gwanzala gwankaliramu ayamwejonze nzanze bakuzaalamu wakaki ogulibwa oyagala 27 oyagala mbala embiriizi batandika embu awo nze kyemmanyi bulungi kyali butwetiiza nkyali muto Mira wamuzaala okyali muto Mira namuzaala when I was like I was young Febana abaana bwe baleepingira mu masomero nga bagamba bambi ekyana kyali kito ekyo myaka 14 I was young nange ali muto ola gwosobola okunteekako kyonna ky'oyagala oba gwosobola okuŋŋamba nti namuzaala bwe nti naye nze ekituufu kyemmanyi nali muto nga bw'olaba ebyo ebyana ebyeto bibasaasira nti bambi kifunye olubuto so nange naliko abo abaana be bagamba bambi kinaasumuluka bulungi naye Mukama nansaasira so ne mami onyirira thank you onyirira webale kusenga osazo wakimanyi otuuka mu maaso gange nebyombuuza nebikubula webiri mu kunyumya emboozi kati okimanyi tuli ennyumya bunyumya olayiba namawulire abalala ndikuggwe sinagitandika era muba mubitandisa sigiriiko njagala obeere nga bannamawulire abalala oli otya Mary Butter tonnambuuzaako tandika nga bamawulire hambi Mary Butter oli muyimbi ebigenda mu maaso mu federation obiraba ziza bafana omulaba ne Kenzo bwe bakutte omuliro obagamba ki bongeze buli omu gyali ayongeze ekintu kipikibwe industry enyuma erimu okwongeza ziza tobafana naawe Kenzo to edi bonna basigazeemu ziza yagambye agenda kola federation yeyiye era tujagendayo saha kabako kwali ku komiti nange njagala nange banteeke ku boodi eriwa yonna erwanyisa ekimu gugenda kwaka oyagala muyabbafana anayanguwa nze wendi oba eri gye basoose oba eno naye buli omu gyali Kenzo ayongeze ne Bafana ayongeze buli omu kyakola akikola ennyo kuba kekadde kaakyo oba kwekuba beekube oyagala abantu balwana it is okay bwe kiba nga kyekibasanyusa kati baba baffe tubagambe ki tulina bagamba nti baba igwe mama mongeze copyright omukulembeze yasayinize ku
kuteeka alhamdulillah bulijjo kyetulinde ekyo ekibanga kyatuse ne kibaawo ekitiibwa n'ettendo tubizza eri Katonda nange neesiimye. Yes. Olanga mugenda ganyulamu. Simanyi naye nze kyemmanyi nti nga bwongambye bwe kibanga bwe baakoze ng'era bwe kirina okuba alhamdulillah. Okay, Mary Butter Music. Essaawa eno muyimbi ki gw'olinamu omulala? Ndi nzekka. Oli weka? Nze Mary Butter Music ekitevuunulwa nti MBM. Lule walinamu omuyimbi gwe walinamu? Kemisera yavaamu. Wamugoba yavaamu? Saamugoba yavaamu n'agenda e South n'omperekerako ku kisaawe ne tumunona kati ali Kakuuto ewa maama we wabi. Ali waka ewaabwe? Gye yadda? Twamukubirako n'atugamba mbw'ali mu church ku Prayer Mountain gye yadda kati alisinza Mukama. Yali n'abatizibwa kati musu agenda simanyi nze gye yali n'akola ki? Ani? Ogambye ki maama? Nze buli wamukubirako asooka kunsabira. Ebibi by'olina biveewo ki? Mukama akuwe. Musumba gwe gy'omukubireko. She's doing well. Musumba? Aweereza Mukama. Kemisera? Awo ensi we yamutuusa. Kambabulireko gwe mutulaba Katonda si bw'atulaba. Katonda akyusa. Kemi Musumba kati abuulira ddala enjiri asuleyo ku Prayer Mountain ebiseera ebisinga. Tuba naye wa Pastor Rampshan. Gy'abeera. Bw'avaayo n'alyoka adda e Kakuuto. Mu bifo byonna lwaki yadda e Kakuuto? Kuba gy'awulirira emirembe. Wange bwe waliwo emirembe teyaliiwo. Gwe lwaki onkaka okumanya ebimukwatako? Talina boyfriend muteeka wano Kampala mupangisa muzigo. Nze ng'ani amanya boyfriend we? Ngamba talina muntu muteeka wano Kampala. Musumba, abasumba beekuuma. Kemi kati nawe mugamba ku bintu ebyo ebyabami agamba bugambi Jesus Christ. Musumba. She's a pastor. Era ethiimu ye mu church yeegamba nti ye yakomayo Mukama n'amuzza engulu. Yakomayo mu ki? Mu bulamu bw'ensi eno ezogitomere mu bulamu bw'ensi eno ezagitomere. Tumulaba nange mabegako tubadde tumulaba ku TikTok ng'ali bulala. Banziba essimu bakola biki? Ng'ali hayi ne bannange. Nange era mba mulaba ku TikTok nange era mba mulaba ku TikTok. Ekirada nze kankubuulireko. Nze ndi mukwano gwe. Era naliko mu bulamu bwe naye sikyalimu. Yes. Kati byonna bye mumbuuza nze nakoma wali nga mujja ku kisaawe South Africa. We nakoma bino ebisigadde baaba oli bulungi bundi bulungi. N'omusanga ne ku Prayer Mountain. Prayer Mountain namusanga anti nze nsula ku Prayer Mountain. Tomanyi nze nsula eyo. So ewange era bw'oba ogenda ku Prayer Mountain of course nina okumanya kuba nsula ku kamera. Era b'emmotoka ezigenda ku Prayer Mountain. Musumba kyaki agenda gikolawa? Yagamba koko wagenda oteka. Tanangamba wagenda saga tukirweko nnyo njagadde kulaga kyaliko. Musumba kuba kati ate wongire n'endiga ze nzikugambe zasumba ezimu ziri online ezimu zi influencers. Uganda olemwa. Wallahi kati n'olwekyo sijja mugenda nnyo beyond. But she's doing well. Kami ali fine. Yava kubitamiiza nze bwatyo bwangamba. Ate nze kyangamba kye neno twala. She's okay. Okay, kolabo yo ne 10 etuuse. Kolabo yange ne 10. Nze ekikulu kyali kyagimuwa. Simanyi wetu. So yali ajagalalira simanyi weeri kati. Naye nze nagimuwa. Then nina ya John Black ejja, nina ya King Saha, nina ya Chosen Blood. Tuina ne concert. Wabi? Si wabi. Anything else? Thank you. Oh my God. Oh gosh. You know Gucci. Exclusive. Exclusive. Mami mpayo.